Johnson Kakulu nga 21 omwezi gw'11 omwaka oguwedde yasitula okuva mu ggwanga n'agenda okutetenkanya obulamu mu Bulaaya. Ono olugendo yalwekuumira nga lwa kyekusike nga ne mukyala we Ethan Ankunda teyalumanyaako. Bwe yali agenda yajja n'angamba mpakingira ebintu byange ngenda. Mugamba ogenda wanagamba nkomawo. Kyokka oluvanyuma lw'ebbanga nga Kakulu amaze okufuluma eggwanga, mukyala we yafuna amawulire ng'ono bwe yagenda mu ggwanga lya Russia. Neemubuuza Russia wagenze kukolayo ki? Teyannyonnyola bingi, yaŋŋamba teweeraliikirira obwavu tubugobye. Ono yakoma kumuwuliza ku nkomerero y'omwaka oguwedde nga ne gibuli eno tamanyi bimukwatako. Neeninda omuntu kaddeko online teyaddako. Nakati embeera y'ono teyawukana ku y'abakyala abalala anti nabo abantu baabwe batwalibwa emitala w'amayanja nga basuubiziddwa emirimu egyenjawulo. Akanshabira Alex nze okuva ewaka yavaayo ennaku z'omwezi 8 mu Desemba. Nangamba nfunye akalimu nze ne mukwano gwange Edison Kamwesije kubanga baali ba mikwano. neemubuuza olagawa amajja kuba nkubuulira bya bizinesi. Tukitegeddeko ng'abasinga ku bantu bano bwe baaliko mu mawanga okuli Somalia, Iraq ne Afghanistan gye baaliko nga bakola ogw'obukuumi. Nangamba naye twatuuseeyo omanyi byakyuseemu. Tubadde tumanyi bino ebyaffe ebya Russia ebya Afghanistan na Iraq naye byakyuseemu batuteesewo batugambye tugenda kuyingira ekisirikale. Si bino ebya security ebyaffe byo twali tumanyiridde. Kyokka okwawukana ku bano ye William Chofa nga naye yatwalibwa mu ggwanga lya Russia yali avuga mmotoka ennettisi ebyamaguzi kyokka naye yayingizibwa mu magye. Ye yali tagendedde ku bya busirikale kuba yali tabimanyi. Lwatuuka eri nga bamugamba nti kati nno obudde omanye ekiriwo nti nedda nti kuyingira mu magye nga tamanyi na bya mmundu. Nga wayise ebbanga bano baliko obubaka bwe basindikirwa nga babategeeza nga bwe bawuddisibwa okutwalibwa. Muganda wange nagenda kyokka nejjusa olunaku lwe nayingira ekintu kino ebintu birala muko si byebiri bye twalima ebyebbagulamu. Ndowooza obiwulira bintu kubwatuka buli ssaawa emmundu eringa mundu kulimba kibi eno okusaba bulamu Mukama lwali tuzzaayo nga tuli balamu. Mbu n'okutendekebwa baafuna kutono ne basindikibwa mu lutalo. Frontline gye babatute abantu bano baali tebalina training kyokka abantu be balwana nabo balwanyisa zidroni balina zilandmine balina ziroboti n'endagaano ze baaweebwa okuteekako omukono kwali kwa buwaze. Olwatuuka eyo nga babawa contracts za kusayininga mu Russia yali talutegeera. Ne bamusayiningisa contract ku mpaka ku Gun Point. Bogana yaŋŋamba waliwo banne aba baali baggwanga kyoba banagana babakubirawo amasasi ne babatta. Baliko munnansi w'eggwanga lya Russia gwe balumiriza okubeera emabega w'okutwala abantu baabwe. Wadde baddukidde mu ofiisi za gavumenti ez'enjawulo tebannaba kuyambibwa. Twasookera ewa Minister of Gender ewa Baramu Barugahara yawandiikira ministries 4 esooka Foreign Affairs Permanent Secretary Director General Internal Security Organization bwe twababuuza batugamba nti response oba reply bajagiza wa Baramu. Kati basaba gavumenti ebayambe ku bantu baabwe basobole okukomezebwawo. Gavumenti etuyambe abakyali balamu bakomewo n'abafu tutegeere nti baafa tukimanye ekyo kituyambako at least. Nze bangoba ne mu nyumba natuuka kusula mu kigaragi ky'omuntu naye ali mu kingobamu. Tuli bubi saba batuyambe abayamba. Okusinziira ku b'eŋŋanda bano Bannayuganda abaatwalibwa mu ggwanga lya Russia basuuka mu 7 wabula nga kati bonna tewali amanyiddwako mayitire.